bufuzi. I mean, Bobi Wine am blessing kuchi. Ku forward. I'm blessing kuchi. Nze nkeera n'enkola. Kakati bwe njagala kuzimba munyonyo gye nzimba. Sije mbeera. Bwe ngamba nti family eve Uganda egende Bungereza gyeri. Kati Bobi Wine talina kye yankola nti oba blessing. Nina kuwa bantu nnyimba. Ebyo byonna bukyanga bibaawo sifulumyanga ku luyimba. Lwogamba nti omusajja ne wano we tutudde sinnakuwayo nakayimba kapya. Singa abantu singa kwadde akayimba akapya we tutudde wano. Bano bagamba nedda bukedde temukakuba ffe twagala blessing. Walige muna akayimba nakakoze eki? Nene bwe nzize ngalonsa. Singa ngamba akayimba kaka n'obuuno bubiri ne mugaana n'aligambye awo kiki? Nenze kennyini bukya bibaawo tugenda mu myaka oba mukaaga nga sina kapya kenfulumya. Kivala bankugambye nti mwebale okuba nti munkuumidde mu system mukumanya oba mu butamanya. Kino kyokyantuuza ku TV mwe mukikoze. Olumu badde mukikola ande n'agenda ennyumba yino aduse mu ggwanga naye amanya ayogera matuufu. Okitegedde nti sinawo abantu limba lupya. Kakati abantu boyagala babeerere ku ki? Kati so ekyali enskin era namugane ekyo si question si a chance. Wabula abantu abo mbebazi okunjagala. Seetaaga blessing ya Bobi Wine. Kyenyinza okuddamu. I don't need it. Because kakati mukoze I mean blessing ya kuki? Musical blessing. No. Ajireke. Ate ya politics. Wenzize ngalonsa. Singa ngamba akayimba kaka n'obuuno bubiri ne mugaana n'aligambye awo kiki? Nenze kennyini bukya bibaawo tugenda mu myaka oba mukaaga nga sina kapya kenfulumya. Kivala bankugambye nti mwebale okuba nti munkuumidde mu system mukumanya oba mu butamanya. Kino kyokyantuuza ku TV mwe mukikoze. Olumu badde mukikola ande n'agenda ennyumba yino aduse mu ggwanga naye amanya ayogera matuufu. Okitegedde nti sinawo abantu limba lupya. Kakati abantu boyagala babeerere ku ki? Kati so ekyali enskin era namugane ekyo si question si a chance. Wabula abantu abo mbebazi okunjagala. Seetaaga blessing ya Bobi Wine. Kyenyinza okuddamu. I don't need it. Because kakati mukoze I mean blessing ya kuki? Musical blessing. No. Ajireke. Ate ya politics. Tuula kalira nkunyumize ku lugero lw'engeye n'embizzi. Ebisolo bino byombiriri byali mbuto. Era Mukama yabisaasira byazaala ku lunaku lumu. Naye ng'eyo yali nnyonjo nnyo. Nga teyagalira ddala kintu kiddugala. Ng'ebintu ebiddugala bigyesittaza nnyo. Era nga weeneebasa omwana gwayo esooka kwalirirawo ndagala. Engeri yeekebejjanga nnyo omwana waayo okulaba oba muyonjo ekimala. Yamuyisangako olulimi mu ngeri y'okumwoza. Nga ne bwe kaba kataka katono katya nga kagudde ku mwana waayo. Ng'eyisizaawo olulimi okumuyooyoota oba okumuyonja. Naye nga ku sayidi y'embizzi ate nkyafu nnyo. Ng'era ebeera yeevulunga n'omwana gwayo. Embizzi yakola omulimu munene okusomesa omwana gwayo okwevulunga. Omwana gwatandika okukula n'omwana gw'engeye ne gutandika okukula. Naye ng'omwana gw'engeye maama wagagukutira nti beeranga muyonjo. Togezanga n'ozannya n'omwana gw'embizzi. Nze saagalira ddala bantu bakyafu. Nze ebintu ebikyafu binneesittaza owulidde nti mpulidde maama. Kyokka nga n'eno wambizzi ayongera somesa mwana waayo kuba mukyafu. Ng'era nga tekirina buzibu gwe kyafuwala. Okukyafuwala ddembe lyo kubanga omukyafu yazannya. Nze nkuwadde ddembe lyo okuzannya nga bw'oyagala gwe tondaba. Nange nnyoko siri mukyafu gw'olabye nnafa. Kakati embizzi ento neekula ng'ekimanyi oba neekuzibwa ng'ekimanyi nti obukyafu muze mulungi. Era eddembe lyabwo liri mu kukyafuwala. Era nga yeerowooza nti akyafuwala y'oyo azannya.
tiguli omwana gw'engeri omuyonjo tebaguwa mukisa kuzannya y'ensonga lwaki tegukyafuwala. Kakati nga bw'omanyi omuntu asobola okukuleetera okulowooza nti ekyo ekikyamu kyaliko ate kye kituufu. Omwana gw'engeye gwatandika okwegomba omwana gw'embizzi, nga n'ogw'embizzi gusika nnyo omwana gw'engeye gwe tolaba. Ffe tuli eno twezannyira, nze ndi eno nnyumirwa, maama wange mulungi nnyo, yandekera eddembe lyange. Eyo ye Uganda, oyo ye muyimbi w'eggwanga Ronald Mayinja, ani agula ensi oba tugitunda. Ronald Mayinja yali musajja eyayatiikiriranga ennyo, eyayimbanga ennyimba ezikwata ku mitima gya bannayuganda. Yali musajja eyayimbanga ku bizibu ebinyiga bannayuganda era ng'akulaga nti naye anyigirizibwa kyenkanyi nga bannayuganda banne. Ronald Mayinja yali omu ku bayimbi ab'enjawulo abaayogeranga ku bintu ebitakkirizika mu kaseera ng'abamu baali tebasobola na kubyogerako. Wabula Ronald Mayinja ye yagamba tasobola kutiiririra ggwanga lye, n'agamba ajjanga kubyogerako. Bannayuganda baayagala nnyo Ronald Mayinja olw'ekyo kye yali akola okutuusa eddoboozi lye eri bekikwatako. Ronald Mayinja yavaayo n'alangirira nti agenda kwesimbawo mu by'obufuzi, ng'ayala kwesimbawo mu bitundu by'eggombe eyo. Abantu ne bamwagala nnyo nga bamanyi nti omusajja kazze, olaba luli abadde abiyimbako buyimbi mu nnyimba ze, ate kati agenda kujja abeere ng'abikwatako, kubanga bwe tunaba tumutaddemu obwesige n'abeera MP waffe, kitegeeza ensonga zaffe ajja kusobola okuzitutuusiza eri abo bekikwatako. Abantu mu kumwagala ennyo baagenda okulaba nti kijja kuba kiyitiridde abayimbi abasinga obungi bayingidde ebyobufuzi, omuli ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abadde mu Paalamenti, kati wuuyo avuganya ntebe ennene ey'obwa pulezidenti. Ne balaba nti abayimbi bwe bettanira ennyo politics kijja kuba kibakuba wala. Bwe batyo baamuperereza musajja wattu Mwami Museveni n'amuwa akasimbi akayitirivu okulaba ng'amugja ku mulamwa gwa politics, amukyayise bannayuganda ababadde bamulengeddemu essuubi. Bw'atyo mu kumugulirira bannayuganda baatandika okumuggyamu obwesige nga bagamba nti koolidde ensimbi ya Museveni oliddemu ensi yo olukwe, era baamuggyamu obwesige ne bagamba totawaana okujja okwesimbawo kuba tojja kukolera bannayuganda, ojja kuba okolera oyo akuwadde ensimbi ze ng'oyagala omusanyuse. Ronald Mayinja embeera yatandika okumuddugalirira, bw'atyo yatuuka ekiseera n'alaba nga mu Uganda takyajjaamu, n'awaŋŋanguka n'afuluma eggwanga Uganda. Bw'atuuka ku kyeyo gye yali agenze mu ggwanga erya Bungereza, yabeerayo akaseera katono ddala n'awulira ng'embeera emwokya. Yayita ku mikutu emigattabantu ne yeetondera bannayuganda nti bannange, nali musajja muyimbi. Obugagga bwange bwonna bwe mbadde nkoze e Uganda, weewaawo nti obusinga obungi baabumazaawo dda, bantunza dda eby'obugagga byange ebimu. Naye ne ku ebyo bye bantunza nabikola mbijja mu myuziki wange. Kye nsaba bannayuganda munsonyiwe we nabanyiiza, we nabasobya, nsaba munziriremu nze munnammwe. Njagala kudda waka kuddamu kukola myuziki wange, naye sijja kusobola kukola myuziki nga sibeetondedde, kubanga muyinza obutansonyiwa, muyinza obutaddamu kujja mu bivvulu byange. Naye bwe munsonyiwa, nja kugenda mu maaso ne myuziki wange, nsigale nga nfuna ekigulira amagala eddiba. Jjukira nti famire yali yagiwaŋŋangusa nayo yagitwala bweru wa ggwanga Uganda. Olwaleero Ronald Mayinja n'avaayo nga bannayuganda bamugamba nti tujja kukusonyiwa singa onooba weetondedde His Excellency gwe walyamu olukwe, kubanga yali akutaddemu obwesige ng'alowooza nti mutambulira ku luguudo lwe lumu. Ronald Mayinja olwaleero bayinza okuba tebazzeemu ne bamuwa akasimbi akalala. Yavudde ku bigambo bye yagamba tasobola kwetondera bannayuganda, tasobola kusaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mukisa kumusonyiwa. Naye nga teweerabira nti tulabyeko abayimbi bangi abaali baawaba bwe bavaayo ne balaga nti bakomyewo eka, bakomyewo wa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu batambulire ku luguudo lwe lumu. Bannayuganda baddamu ne babaagala, baddamu ne bagoberera myuziki waabwe era ne bagenda mu maaso n'ekyo kye baali bakola olubereberye. Ronald Mayinja olwaleero bazzeemu ne bamuwa ensimbi, ali mu kugamba nti ye tasobola kwetondera Bobi Wine, teyeetaaga kyansi ya bannayuganda kuba si be bamufuula kyabadde ebbanga lyonna. Mayinja agamba nti ye teyeetaaga mukisa gwa Bobi Wine, omukisa gwe yagwekolera. Myuziki we azze amwekolera ebbanga lyonna nga talinawo obuyambi bwa Bobi Wine. Bw'akyalina kyansi
esobola okukyazibwa ku mpewo za TV kitegeeza erinnya lye yalikolerera. Kitegeeza omukisa agukoze. Naye teweerabira nti abantu bangi bakola erinnya mu bubi. Naye erinnya ly'okoze mu bubi terisobola kuwangaala ng'omuntu akoze erinnya lye mu bulungi. Ronald Mayinja akakasa nti famire ye eri bulungi nnyo kubanga eri mu ggwanga lya UK. Naye ate nga ye yavaayo ng'akuba enduulu yayagala kudda waka eri gy'ali wamumenya embeera emunyigiriza. Olwaliro akugamba famire yange eri bulungi kasita eri UK, erinnya lyange nalikola seetaaga kyansi ya Bobi Wine. Yeerabidde ekintu kimu ky'amalala ge gakulembera ekigwo. Singa anaasigala ng'agendera mu maaso n'okwewanika n'okukola amalala g'ayina olwaleero, ayinza obutaddamu kufulumya luyimba e Uganda ne lutunda ng'ennyimba ze bwe zaatundanga olubereberye bwe twamutegeerera. Nti akyafuwala y'oyo azannya, tiguli omwana gw'engeyo omuyonjo tebaguwa mukisa kuzannya, y'ensonga lwaki tegukyafuwala. Kakati nga bw'omanyi omuntu asobola okukuleetera okulowooza nti ekyo ekikyamu kyaliko ate kye kituufu. Omwana gw'engeye gwatandika okwegomba omwana gw'embizzi, nga n'ogw'embizzi gusika nnyo omwana gw'engeye. Gwe tolaba ffe tuli eno twezannyira, nze ndi eno nnyumirwa, maama wange mulungi nnyo, yandekera eddembe lyange okwegazaanya neezannyira, ne bwe nkyafuwala tankuba aŋŋamba bugambi mwana wange zannya. Kakati omwana gw'engeye gwatuuka ne gwagala okusemeriirwa gutandike okuzannya n'omwana gw'embizzi. Naye engeye enkulu yateekawo nnyo olukomera okuziyiza omwana gwayo okuzannyanga n'ekyana ky'embizzi. Naye era nga bw'omanya ebiseera ebisinga omuntu akuwanikira kyakutte n'akulaga nti kye kituufu, n'akusuuza ky'olina n'akugamba nti kye kikyamu. Engeye oba omwana gw'engeye gwalwadda ki? Omwana gw'embizzi ne gugiwangula. Lunaku lumu nga guginona nti jangu tugende tuzannyemu olabe we nnyumirwa. Nga bagenda, bannange engeye yeemetta ebisooto n'eddugala n'okusinga embizzi. Ng'embizzi bwe waga nti olabye bulijjo we nnyumirwa, olabye bulijjo we nkunyumirwako. Engeye yeegubya. Olwagira embizzi n'eseka n'egamba nkufunye, nkufaananyizza nze, olabye bw'ofaanana nze, kale bulijjo maama waatuvuma mbu tuli bakyafu, ng'era buli lwatusanga awandula amalusu. Kaakati olabye n'omwana we bw'afaananye nga ffe. Ebiseera ebisinga omuntu atalina kyali, omuntu omubuyabuya, omuntu omusirusiru, buli lwa trending ennyo asobola okulowoozesa omugezi nti birina kubeera bwe biti, nti era okutrending olina kukola bw'oti. Omuntu akola statement ez'ekisiru, ez'ekidongo, asobola osika eyalibadde omugezi yalowooza nti talina attention, naye afaanana oli omusiru kubanga alaba ye asobola otrendinga. Naye ono omuntu omugezi kyaba yeerabidde kiri kimu, nti okutrendinga kyangu nnyo kubanga neyakutte omwana atrendinga, neyawemudde atrendinga, neyasse mukazi wa atrendinga, neyafuse ku luguudo ng'abiriga atrendinga. Naye ddala gwe ekyo kye waali yagadde okubeera oba just gwe weegombako bwegombi ku trendingamu. Nazzi kuno mu buto baatukubiranga okubeera n'ebikoosi bazadde baffe, era bazadde baffe baatugaananga okubeera n'ebikoosi. Ne bakusanga ng'oli n'ekikoosi ng'egyo giba miggo, twalowooza batubonyaabonya. Naye bwe twakula nga naffe tuzadde abaana abaffe, twategeera ensonga lwaki baatukubanga, nti ebikoosi bino bizaala amayisa amavundu, bizaala emizeezeze, era singa tebabyanguira kubikuggyako, oyinza okukombooza amayisa g'amabi gojjeeyo, omuli okunywa sigareeti, okutamiira, okunywa enjaga n'obyeyigiriza ng'ate ewaka we wakulira byalinga tebiriiwo. Lwaki nnandazze? Ntunuulidde Ronald Mayinja omusajja omugezi, omusajja eyalibadde omutegeevu, omusajja eyayimbanga ensi n'ewulira
nga agendedde ku trendi y'omwana olw'okuba alaba ya trendi nga n'alowooza nti omwana omuto kyakola kye kituufu nti ne ka credibility akatono k'abadde asigazzaawo ng'omusajja omukulu amanya nti wano nnina be nasobya kambagambe bannange essole ennyimba n'azikuba elive n'azikola najja ne yeetonda najja n'alaga nti abawagizi bange bannange nabalyamu olukwe naye bannange yali mbeera kyali bwe kiti ne bwe kiti kakati waliwo amuwadde confidence ng'essole ekyo nkigeraageranyiza ku mbizzi tyaa tokkiriza kubeera muyonjo weddugaza ate weeyonja jangu tubeera abakyafu golowooza ffe abakyafu tetuli bisolo tetukkirizibwa kubeerawo eriyo atusinga okwetaayo ffe abakyafu kakati Ronald Mayinja essaawa eno afuuse mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emize egyo mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emize egyo omanyi bayibuli egamba ti omuntu kyalya kyafuluma ebbanga ono lyali lidde abo baawulira nti beyeegomba kati okubeera nga bo oba okutrendingamu nga bo lyebbanga lyatandise okugenyeza ddala lyatandise okusiriwalira ddala Ronald Mayinja nnandazzeemu muganda wange olina abaana bakuze bali ku social media nkakasiza ddala bulungi nti statement ya His Excellency Bobi Wine bagiwulira takyogerangako nti agaba chance onnamawulire bwe yakimubuuza yamugamba ffe tukoze ensobi mu nsi muno nnyingi nnyo n'okusinga ze walirowoozezza ez'omwana oyo naye ensi teyakoowa kutuwa chance tannasobya kutuuka ffe we twasobya naye baatuwanga chance era temukoowanga kumuwa chance kubanga ebiseera ebisinga gibeera myaka omwana n'avaayo n'ataputa ye mu ngeri ye okusinziira ku ntegeera ye ogutali musango nkiddamu ogutali musango kubanga entegeera ye kyekyobugagga kye twamanya nti entegeera ye ekomaawo mu kutegeera statement ng'eno oba entegeera ye yamusobozesezza statement eno kugitaputa mu ngeri bweti kakati ate naawe Ronald Mayinja omwana n'akusika ow'entegeera ye yataputa statement mu ngeri gye yagitaputamu naawe n'ogitaputa bwotyo nkugambye ekisolo ky'embizzi kyasika akasolo k'engeri akayonja ennyo ne beevulunga babiri gwe sigenda kukusaasira naye nsaasira baana bo ekitima bakulabira kubanga abaana bo bayita Bobi Wine uncle era mumanyiganidde ddala bulungi first of almost mwenna muli bayimbi secondary mwenna muva gomba ekyokusatu mwenna mwali ba activist mu byobufuzi kitegeeza ebyali bikugatta ne Bobi Wine byali bingi nnyo era abaana bammwe bamanyiganidde ddala bulungi nnyo kakati abaana bo buli we bakutunuulira ng'otaputa anko waabwe mu ngeri enkyamu ng'omuwanda ebigambo mu kamwa ate nabo bakwewuunya bwewuunya ne bagamba yiyi twazaalibwa ki kino kati gwosobola obuteesaasira Ronald Mayinja naye saasirako ku baana bo mu bimu ku bigambo byo ogambye nti ennyimba ze zikufuula Mayinja naye takisi etaliimu basaabaze mu budde obwo tebeera takisi Ronald Mayinja bw'ogeraageranya Ronald Mayinja w'ebiseera biri n'owaleero aliwo akwegombesa eyakubirwanga enduulu yonna gye yayitanga kati essaawa eno nga bamukuba Mayinja lwaki odduka nga teri akugoba gwe bw'oba bakakasa bakwagala tegeka mu bifo bye bimu muwategeka kati njagala otandika okubiddiŋŋana ogende ng'oyitayo nti ennyimba ziri nothing without abantu well ziyinza okuba ennungi naye omukyalo omulungi gwe wakwatiddeko mu bwenzi abeera takyakusubbalaza
kakati naawe music wo gwoyita omulungi takyatusubbalaza kubanga gwe nnyiniyo wayenda kuwatwesitta zaako dda funa jiiki weeyozeeko enziro bwana Ronald Mayinja otherwise oswala ebikoosi Ronald Mayinja yatuulanga n'okola analysis ku kintu n'oga wow essaawa eno nga gwatuula ku bu interview oboloboota taboya seetaaga chance ya Bobi Wine kakati nnyambe ki ani agambye ku nti agenda kuwa chance era ani yagamba nti Bobi Wine yagaba chance Katonda yagaba chance kyokka abangi we bakuŋŋaanidde awo we wabeera Katonda era abangi we bali kuvaako tolifuna kisa kya Katonda tolifuna kwagala kwa Katonda tolifuna second chance ya Katonda yensonga lwaki Ronald Mayinja essaawa eno wammantazi interview yogerereko okwo naye nga luli wayogezanga music nga Ronald Mayinja ne bw'oba onyiize tonoonya baabukedde oyogeza music wakola oluyimba nga mwakayawukana mu Eagles Production embeera ya ssente buli omwe muyisa bube nga lukuba lutaaya abamu bongera baawukanya abalala zongera bagatta naye zibalekamu ak'obuntu tewanoonya bukedde wakozesa music kubanga wali okimanyi nti obubaka bwo busobola okuyita mu music ne butuuka ku gw'obuweereza kyokka ate ne butuuka ne ku bannayuganda kubanga wamanya kaŋŋambe lutaaya yali abayisizza bubi mutuuka okumwawukanako wamanya nange yeekolera itongwa nina lutaaya wange gye nkolera obubaka obwo n'obuweereza lutaaya ogw'oyagala okuwalalira kyokka ate nange n'ompaako kopi mpeereze lutaaya wange eyo gye nkolera essaawa eno tokyayogeza music kubanga taliiwo kimanyi tetujja kumulya kati oyogeza mimwa obeeko nga by'oyogera bijja ensa naye nga by'oyogera Ronald Mayinja tebijja nsa baatugaananga ebikoosi jjukira mwe wamu mwegomba empenja tebakukubirako kubeera mu bikoosi kino kye baali bategeeza ogenda kuyigirayo emize egitasaanidde egitajja nsa egiswaza era egiweebuuza bazadde bo oba bakadde bo essaawa eno ozinidde ku biiti ey'okuwemula omusajja w'obuvunaanyizibwa oli n'akuba biiti ng'agiwemuliramu n'ojja n'ogituulamu era n'ogiziniramu kya buswavu nnyo kya nnaku nnyo nti kati abantu abaali badde ebyokulabirako ebyokwesiima bya music industry betutuuza wali ne tubatunulako nti laba ekyamagero kyaffe ate ye mmwe musinza okuwuttaala Ronald Mayinja oyise mu myaka Kafeero we yafiira naye omanyi lwaki Kafeero yafa era nkyebaliza Katonda okumutwala ne basudde okubatwala ku myaka nga ensi ekyabaagala nga bakyali baganzi ebiseera ebisinga buli omuntu lwawangaala ennyo n'ayita ku myaka mwakoledde ebyamagero atandika okubyonoona Museveni senga yafa 96 bangi twalikaabye nga tulowooza tufiiriddwa omuntu senga yafa 96 twalikaabye nga tulowooza tufiiriddwa omuntu so basudde ne Kafeero baafa baagenda naye tetugenda kuloma nti Mukama waali baleseewo bannange Mukama waali baleseewo no Mukama yali ayagala protectinga legacy yaabwe oba osanga eno gye tuli oba osanga baalisobereza gwe kuba kafaananyi nga Mayinja yafa 26 ayaga kuba obunkenke ngoba Mayinja yafa 27 ng'amaze okufulumya oluyimba lwe bayita Africa teri ayamba golowooza tetwalikabe ntufiiridde omuntu golowooza Mayinja teyaligenze mu ttaka n'ekitiibwa ekingi ennyo golowooza singa legase ya Mayinja teriiwo ng'ekulukuta naye kyannaku nnyo
okuyita mu myaka gy'emivubuka ng'olafuubanira legasi olwabo be wasangawo be wali weegomba ng'olwa legasi gye baaleka okuba ng'ogyonoonera eno mu bukadde. Singa omuntu asobeza ku myaka emito oba singa omuntu ayavuwalira ku myaka emito aba n'essuubi kuba aba akyalina amaanyi agakola ne gaddamu okugaggawala. Naye singa oyavuwalira mu myaka emikadde ate kibeera kya ttabbu nnyo, kibeera kya nnaku nnyo kubanga obeera tokyayina budde oba maanyi ge bayita yiribayiriba. Kakati noono bye yakola byonna mu myaka gy'emito nga n'obwongo bukyali shaapu obuyiiya ali mu byonoonera eno mu bukadde bwe. Era Mayinja ow'emyaka 10 emabega oba 2 n'asisinkanako ne Ronald Mayinja olunaku olwaleero oba olwaleero balwana kubanga oli yalima bulungi ekkubo mwe yayisa Mayinja ono owaleero. Kyokka munsonyiwe kyokka Mayinja ono owaleero ali mu kwonoona oli bye yamuteekerateekera okubeera. Omuntu bw'oba otambula olugendo obeera n'enviiri enzirugavu oba woba ovubuka era zikola nnyo okulaba nga ziteekerateekera obukadde bwo enviiri enjeru. Kakati enviiri zino enjeru olw'okuba zisanze oli yateekateeka dda ow'enzirugavu, enviiri enjeru olw'okuba zisanze enzirugavu zaateekateeka dda zitandika okwegomba abawala abato n'ensawo negaawo eri nzirugavu yakkolerera dda nga nviiri njeru agenda ayenda mu ssente. Enviiri nzirugavu ettaka lye zaagula okuteekerateekera ono nviiri njeru, nviiri njeru alitunze agenda asanyusemu malaaya. Nviiri nzirugavu obuzigo bwe zaazimba okuteekerateekera ono nviiri njeru olulaba ekiwala eky'ebitiggula ng'agamba ejo emizigo ngikuwadde nga yatusanya nyingere ejamba kikyo. Kakati nzirugavu singa addamu okufuna omukisa ogusinkanako ku njeru ayinza omumusaanyawo kuba nti nze nakuteekerateekera bulungi n'ekigendererwa eky'okufuna obuwummuliro nga nkuze naye ate ggwe osaanyizzaawo byonna bye nateekateeka. Ronald Mayinja yalima bulungi oluguudo lwa Masitooni naye Masitooni ali mu kwonoona legasi eya Ronald Mayinja. Tewali mulabe wa Mayinja, ye kennyini ye mulabe we. Mayinja ono agenda mu myaka 5 ali mu kulwanagana ne Mayinja ow'emyaka 2 omuvubuka eyakola Kereya, eyakola Africa teri ayamba, eyakola obunkenke, eyakola tuwala nanguzi. Imagine Mayinja yakolako ku luyimba tituwala nanguzi bwe lwali lutandika yagamba nali mu kkooti ku Sande ne baleeta abazzi b'emisango. Ekigambo Sande temwakitegeera mu nnaku zonna lwaki Mayinja yayimba Sande. Tyokumanya enguzi yali ekudde ejjembe kkooti yatuula ne ku lw'Essande. Ye Mayinja olunaku olwaleero abeera ku zi interview zibannayuganda temuyina kye muŋŋamba Bobi Wine talina kyaŋŋamba si ye yandeta, of course si ye yakuleeta naye era KCC ezimbulula ebizimbe byetaazimba. Tunuulira banno Mayinja, tunuulira Ssemakula, tunuulira Lutaaya. Tebeetaaga kujja ku interview zonna kwennyonnyola kubanga ekyo kye bali kyeyogerera